Yes, Red Zone TV kwoli we bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Nina wano akatambi kenjagala okubanga nkuplayingira naye eddoboozi terisoundinga bulungi nnyo naye njagala message eno ewulikike. Nja kusaba oyongeze ku ddoboozi lyo. Omukyala akubiriza Parliament Anita Amongo ssente zaafuna omukulembeze okwetolola ensi yonna ali omu ate nga ye mukulembeze wa ggwanga amusinga okufuna ssente nnyingi okusinzira ku ssente za spendinga era okusinzira ku bamu abavudde mu Parliament. Ebigambo bingenda okuwa bya musajja ono yaliko Parliament bamuyita odongooto. Kansoka mbikuplayingire obiwulirize bulungi then nzije nkutemeretemere. Ngenda kukuwa ne listi ey'abakulembeze b'amawanga agagaggawala ssente ze bafuna ez'omwaka ate nkubulire n'abali ku lukalu lwa Africa Anita Amongo agwa mu kifo kyakubiri naye jjukira ye si president sooka owulirize ebigambo bino nzije mbeere nga ate neyongerayo kubanga nkutemeratemera ensonga eno. Red Zone TV kwoli bw'obanga oli mupya nga tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. This is time for Ugandans to rise up. How can the Speaker of Parliament earn 4,500 shillings a day? 20 million shillings a day. 4,500 US dollars. 20 million shillings a day. How can an ordinary member of Parliament earn 1 million shilling a day? There is no MP who earns less than 30 million a month. Ask me. I was there. This does not include even the travel allowances and inland and outland travel. Ugandans are being fooled. 20 million shillings a day. How do you explain that? How do you explain an individual in government buying 2 Mercedes Benzes for 600 million and for 800 million? How do you explain in a space of 4 years someone having a house in Kololo, someone having a hospital where? How do you explain that? Ugandans are being fooled. Look at the convoys of the Speaker and the Deputy Speaker. Over 40 vehicles in the convoy. Why are the taxpayers being fooled? Who is fooling who? I think this is not acceptable. Yes, ndowooza owuliddemuko ebitonotono okusinzira ku odongooto Anita Amongo ye nannyini kizimbe ekyo kyenkuteereddewaawo afuna esiringi za Uganda eza dola emiliyoni emu n'emitwalo 60 eza dola so se za Uganda eza dola emiliyoni emu n'emitwalo 60 1.6 million US dollars zafuna buli mwaka ng'omwaka guweddeko kati awo osobola okubisaamu n'ofuna omanya omwezi afuna mmeka n'omanya olunaku akozesa mmeka ng'osinzira ku dola nga bweyimiridde olunaku olwaleero. Red Zone TV kwoli kati nze nenjagala nkutwale nkulage okwetolola ensi yonna abakulembeze bafuna ssente mmeka era Anita Amongo ono akwata kifo kyakumeka. Nkugambye ye Speaker wa Parliament si mukulembeze wa ggwanga naye wulira okwetolola ensi yonna nkuleetedde abakulembeze 21 nga bali mu bifo eby'obukulembeze abasinga okufuna ssente ennyingi 21. In fact bali 22 kubanga Anita Amongo mugaseeko ngenda bava waggulu nga mbasoma nzikirira paka ku namba emu ngenda tandikira ku 22 nzikirire paka ku namba emu akyasinza okubanga afuna ssente nnyingi naye nkugambye Anita Amongo ali mu kyakubiri. Owa 22 bamuyita William Ruto akulembera eggwanga lya Kenya afuna omutwalo gumu ogwa dola. Waliwo gwe bayita Tsang Ing-wen akulembera eggwanga lya Taiwan afuna emitwalo 9.5 eza dola. Waliwo gwe bayita Yoon Soo Yeol akulembera eggwanga lya South Korea ye president afuna emitwalo 19.28 eza dola. Emmanuel Macron w'eggwanga lya Bufalansa akufuna emitwalo 20 eza dola. Mark Rutte ono akulembera eggwanga lya Netherlands Prime Minister afuna emitwalo 27. Chancellor wa Austria amanyiddwa nga Karl Nehammer afuna emitwalo 28. Waliwo Prime Minister w'eggwanga lya United Kingdom ono gwe mumanyi omuyindi gwe bayita Rishi Sunak mumumanyi bulungi oyo afuna emitwalo 21.4 eza dola. Waliwo president w'eggwanga lya Finland bamuyita Saudi Niinisto afuna emitwalo 23.6. Waliwo president w'eggwanga lya South Africa bamuyita Cyril Ramaphosa oyo ngenda kuwaako n'ebirala ebimukwatako bwe tunaaba tufunye akadde
afuna emitwalo 24 mu kakaaga. Waliwo gwe bayita Sagio Mattarella ono nga president w'eggwanga lya Italy afuna emitwalo 26 mu 1000 eza dola. President w'eggwanga lya Mauritania bamuyita Mohamed Ould Ghazouani afuna emitwalo 32 mu 1004. Prime Minister w'eggwanga lya Japan bamuyita Fumio Kishida afuna emitwalo 35 mu 1000 eza dola. President w'eggwanga lya Ireland bamuyita Michael D. Higgins afuna emitwalo 36 mu 1000 eza dola. President oba Prime Minister w'eggwanga erya Canada gwe bayita Justin Trudeau afuna emitwalo 37 eza dola. President w'eggwanga erya United States of America eggwanga erikyasinze obugagga okwetooloola ensi yonna afuna emitwalo egya dola 40. Zino sente nno za mwaka pa annum. Waliwo gwe bayita Xavier Bettel akulembera eggwanga erya Luxembourg afuna emitwalo 41. Waliwo Prime Minister w'eggwanga lya New Zealand bamuyita Christopher Luxon afuna emitwalo 49 mu 13 zino za dola. Waliwo President w'eggwanga erya Switzerland afuna emitwalo 538 eza dola bamuyita Viola Ahmed. Waliwo Prime Minister w'eggwanga erya Australia afuna emitwalo 58 mu kakaaga bamuyita Anthony Albanese. Akwata ekyokusatu bamuyita John Lee Chief Executive mu ggwanga erya Hong Kong afuna emitwalo 69 ejja dola buli mwaka. Akwata ekifo ekyokubiri bamuyita Anita Amongo akubiriza parliament ey'eggwanga eya Uganda afuna $1,000,000. Ali mu kyokusatu afuna emitwalo 69. Ali mu kyokubiri Anita Amongo afuna $1,000,000 n'emitwalo 60 sente zenjogerako za dola. Akwata ekisooka Prime Minister w'eggwanga erya Singapore bamuyita Lee Hsien Loong afuna $1,000,000 n'emitwalo 7 yeyekka asinga Anita Amongo okubeera nga afuna sente ennyingi. Ate ono Prime Minister bano abasigadde babadde ba President naye Anita Amongo Speaker wa Parliament. Kati ate ne bw'oba ogenze ku lukalu lwa Africa abakulembeze 10 abasinga okufuna sente nyingi temuli aweza sente za Anita Amongo. Omusajja akulembera eggwanga lya Cameroon bamuyita Paul Biya afuna emitwalo 61 ejja dola. Akulembera eggwanga lya Morocco bamuyita King Mohammed ow'omukaaga afuna emitwalo 48. Bana bamu baavaako naye ndooza list eyo njikuwadde bulungi nnyo ey'abakulembeze abasinga okufuna nga Anita Amongo akwata kifo kyakubiri. Okitegedde sente zaafuna $1,000,000 n'emitwalo 60 eza dola. Sente za spendinga buli lunaku ziteeberezebwa okubeera nga zikunukkiriza $20,000,000 eza Uganda olunaku lumu bwe ruti, nga kuliko okwambala, kuliko amafuta, kuliko lanchi ne facilitation ebirala ebifaananako bwe bityo byinza okuba nga ogattagatta waawo, era nekimufuula omu ku bakulembeze abakyasinza okufuna sente ennyingi ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna, kubanga nkusomedde listi ng'akwata kyakubiri. Era mu nsi yonna omuntu amusinga ali omu yekka amusinga okubeera ng'afuna sente nyingi yo Anita Amongo. Webale kubanga okyagoberera ntera okukola updates zino nga bumpimpi olw'ensonga nti mba njagala omuntu akawulirize akamaleyo, era njagala kubanga nkomawo tujja kukomawo n'ensonga endala. Webale kubanga okyali ku Red Zone TV.